IBRAH mukasage manya gange WOLOKOSO exonosis miji era nga tusinzira Kampala Uganda nitulyoka tubuna ensi yonna yosinzira okubanga otulaba nkwanirizaako yakategatako essaawa eno. I'm so humble to tell you tusinzidde wano Lubowa ku Quality Shopping Mall, Quality Shopping Village Lubowa wetusinzidde olunaku lwaleero mu nsisinkana yaffe ne Chameleon era nga Chameleon amaze ebbanga ddene nga tali Kampala, abadde Bulaya awo, abadde America, abadde mu bitundu bingi nnyo Europe, America, nga agezaako kulaba nga ayongerayo talent ye n'ekitone Katonda kyamuwa n'omulimu gwe omutongole Katonda gwe yamukwasa ogw'okubunyisa enjiri ey'amawulire amalungi ng'ayita mu mbeera y'omuziki. Era nga essaawa eno ngenda kubanga nkuyisaako mu mbeera ebintu bingi nnyo Chameleon byayogeddeko, aluddeyo ng'ali ku ki, ng'akola ki, kyekibaddewo, kyekigenda mu maaso n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Era nga olunaku olwaleero ebibuuzo bingi by'obadde weebuuza ku Chameleon ku music we, DP block gye yayingira ku kifo ky'obwa Lord Mayor n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Negataako nga nkulambulira embera era nga tugenda kusooka tumanye first and foremost Chameleon abadde ku ki. Sokalada amawulire gasoose nago amalungi ag'essanyu kuba nti yawangudde award emanyiddwa nga Revolutionary Artist Award oba omuyimbi akoze ekyamaanyi okutransforminga society ye oba ekitundu mwabeera oba ensi ye ng'ayita mu mulimu gw'okuyimba. This is the second time Chameleon ng'afuna nomination ey'ekika kino naye nga this time round tezaabadde award nti banominatinga muntu, balonda bulonzi okusinziira by'okoledde ensi yo n'okusinziira by'okoze mu kisaawe ky'omulimu gw'oba okolamu. 20 something like emyaka nga esatu emabega enaawo MTV Awards South Africa banominating Chameleon okwetaba mu category emanyiddwa nga Mama Evolution category era nga muno mwalimu Chameleon, mwalimu Tuface n'abayimbi abalala nga batunulira omuyimbi asobodde okutransforminga society for more than 10 years, that is a decade and over. Ate ng'era bw'otunulira Canada yawangudde award emanyiddwa nga Revolutionary Artist of all times, that is East Africa, Uganda. Era nga mu bigambo bya Chameleon bw'ati bw'annyonnyola ku nsonga eno. Uganda ensonso nnyo okuba nti nkomyewo e Kampala, ekibuga kyaffe, naddala Uganda ng'ensi yaffe. Bangi bambuuzizza akabuliriro, naye akabuliriro ako mukimanyi bulungi twenna twayinga ebyobufuzi naye twali bayimbi. Naye ate nenfuna advantage enene njalagatta okuba nti ndi muyimbi n'okuba nti chance enkikozesa okuba nti tutambula tulaba ebinaazimba eggwanga lyaffe sobola okufaana ku amawanga amalala. Ekisinga obukulu olwaleero nja banjulira award eno gye nkutola olunaku lwaleero. Eno award yampeebwa e Canada nga bagimpa okuba nti ndi Revolutionary Artist. Revolutionary Artist mu bufunze ye muyimbi erina kyeyagatta ku music ekirabikako. So award eno yampeebwa olw'okuba nti nyimbidde ebbanga n'obulamu bw'abantu bwenkyusizza n'obulamu bw'abantu bwenkutteko. So njibanjulira si nti yeebukana ku awards endala zonna ze nali nfunye, wabula enjawulo gyeyina eri nti eno award tulaga nti bwe tutandika olugendo tusobola otutamuza tukola ki ne tugguka. Okay, nga tuvuddeyo eyo omuwulidde nga nnyonnyola ku award eyo agiwangula atya era etegeeza ki. Bwe tuvaayo eyo Chameleon nyongedde ne mubuuza nti obaddeyo okola ki ebbanga ly'obadde toli Kampala, nannyonnyola n'agamba nti abadde asakira Kampala ne Uganda okutwaliza awamu. Kiki kyekiba kitegeeza mu byafunidde Uganda ne Kampala okutwaliza awamu? Ge mataala ag'amaanyi g'enjuba mu luzungu goyinza okuyita solar lights oba solar lighting equipment, street lights nga gana amataala gakuteebwa ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala. Era wano wenyini wennyongereza n'okujjuukiriza nti omuyimbi amanyiddwa nga Akon okuva e Senegal naye nga ali based in America alina project gy'ayita Lighting Up Africa, Akon Lighting Africa, era nga mu nsi ezaalya oba ezagwa mu birungi bino oba okunoona akendo mu nsi endala kwe kuba nti okulya akendo mu nsi endala yensi ya Kenya. Ffe mu East Africa Akon yasalawo na lighting up Kenya
naye ng'ate mu West Africa ensi endala nnyingi nnyo ne mu masekati ga Africa nga kwotadde ne mu mambuka ga Africa. Akon ali mu project ey'okulaba nga abunyisa amasannyalaze door to door, nyumba ku nyumba. So ate ne Chameleon wanaye we yafunidde idea n'asakira Kampala amataala 3,000 era nga gano asabye bichikwatako omuli ministry ya muli URA that is evunanzibwa ku misolo ndi singa basobola okuleetawo embeera ne basubsidizing ekintu kino n'aleeta amataala gano nga gali tax free because at the end of the day asakidde banna Uganda oba banna Kampala okutwaliza ku nsonga eno yennyini ey'okusakira abantu yasase ebitabo mu luzungu bayita digital books. Bino bibeera obisoma online anytime anywhere era nga asabye akwatagane ne Sharing Youth Center bamukwasizeeko ebitabo bino bya availing bibeereyo nga abantu basobola bya accessing ne basoma mu bigambo biwatibwa nnyonnyola. So jembadde emirimu gyange egy'okuyimba esobola okugattagatta emirimu gyange n'okuba nti noonyereza njiga kwokuya tukola ki tekukoma ngezaako nnyo okunoonyereza kiki ekibula mu ggwanga lyaffe kiki ekibula mu kibuga kyaffe fenga bana Kampala ne bana Uganda. So mebaza nnyo okuba nti mwansobozesa mu abantu bakwano bange okuba nti mwanjola bakuyita kuyola mwanjola kuva from day one tumaze ebbanga ng'olugendo lwetwagala okutandika okulabikako ng'amawanga amalala tetulutandikangako yensonga lwaki nange neesitula nenva mu kuyimba ndabike nga ngatta ku ggwanga lyange. So nkoze connections nyingi nnyo saagala nnyo kusaabulula bintu bino lwansonga nti ebigambo njanyo bibeere bitono ebikola bibeere bingi. Nsobodde okubaako byengasse nsobola okwaka abantu obuyinza bensinkanye nafunamu akadde okubaako akatono nnyo ka detail akatono nnyo nafunamu akadde netulako ne meya we Vancouver ng'ate bonna bamalirivu okulaba nti balina kibagatta ku ggwanga lyaffe singa tunakwatiramu ng'abantu. Nabanjuyako oluvannyuma lw'okugendako e Amsterdam nazze nensinkana ne famire eyo gye sijja kwasanguza mu ssaawa eno bampadde digital books 3.5 digital books 3.5 nga giba mu kitongole ekiyitibwa Light Up Africa. Bampadde amataala ga sola 15,000 ag'abasomi naye nga challenge gye tukyalinawo essaawa zino ya address kwegakola ki kwatuukira kulansoba engaleeta nze nga kinoomu kijja kulabika nti nina okuyita mu revenue nsasula omusolo byawanvu yeso nkuba omulanga eri bakulu b'eggwanga lyaffe abantu abalina obuyinza balina address ezo bane mutuyambisa address ezo tulabike nti ebintu ebituuka eri eggwanga bigasa abantu kuba gye ebiri ate tebabinguziza olwampadde byabuki byabwereere ebintu ebyo ekiro kimu kukumidde eggwanga lyaffe emabega abantu abama information twaba okutegeera twaba okusoma kwafuuka expensive naye kati nsobodde okukozesa face yange n'erinnya lyange nga timunampa na office yengeza kubasa bana Uganda bannange nenfuna nkuddiramu nafunye digital books 3.5. Digital books zifaananga bulaba essimu eyo zibako internet osoma kati naalyagadde nnyo tubireete mu ggwanga lyaffe era mpita abakulu b'eggwanga lyaffe banyambeko bampa address tubituusa oba tubitwala ku YMCA oba tubitwala ku sharing abantu babifunemu basome bategeere n'amataala ago naalyagadde tugabire amasomero. So naye temunampa office siina address wemba mbireetedde ekitegeeza ngenda kubisasula omusolo ebyo nsobodde okukolayo naye ebirala n'ebirala bingi okwanjula mu budde nga butuuse naye nga mbeebaza nnyo mwenna nadaba maama mwenna abamaama people power DP nkomyeyo mirimu gyange ate era emirimu gyange abasinga obujwaluza nagiwummuza wayitawo n'eŋŋambi zibagamba munakyusa mu nkola yange. Mu mbeera eyo yennyini ekibuuzo ekibadde kisinga okubobbya abantu omutwe kwe kubeera nti Chameleon bwe yalondebwa ku ky'okubeera national mobilizer wa DP block wayita ennaku mbale n'alinnya ennyonyi n'agenda mu America era nga wano kibadde kibobbya abantu omutwe ng'abantu bagamba nti omusajja abakamala okumulonda ate we yalinnya ennyonyi agenze office agisuddewo. Chameleon mu bigambo byagamba nti baamulonda
era beebale okumulonda ku kya national mobilizer wa DP block wabula bwe bamala omulonda ku kya national mobilizer naye ate ne yeeronda ku ky'okubeera international mobilizer nga muno ye atunuulidde okusakira DP mu nsi yonna era nga akyalidde ebibuga bingi nnyo okulaba enteekateeka z'ebibuga okulaba ebibuga biyonjezebwa bitya bikuumibwa butya n'emitindo ebibuga ebirala gye bitambulirako n'annyonnyola n'agamba bigambo bye nti bwe bakulonda n'obeera nga olina awantu w'otwala olina okuthinkinga beyond that place era n'agamba nti ye asazeewo atalage ensi yonna being nti bamulonda ku kya national mobilizer ne yeetikka enkata endala to become an international mobilizer of the DP block era nga mu bigambo bye bw'ati bwannyonnyola ensonga eno. Nafuna omukisa munene nnyo empewo omukisa okuba nti nze Ssaabakunzi wa DP era ensonga eyo mbadde nkitambuza gye mbadde mu Bulaayo mbadde mu USA mu states ez'enjawulo nsobola okgendako ne Dubai mu Bawarabu na meetings abantu wa people power ne meeting abakwano nga ba DP bananjulira naye nga biri musaaji umuzaga bwe mwasuubira nagezako kugatta nga bw'obeera n'essimu ng'erina kaadi bbiri erina simu wano n'essimu tu bwe nti bwenfaanana nze nga Chameleon na simu wano n'essimu tu so emirimu gyange nkomyeyo gitandikira ddala nga tutandikira ddala weekend eno nafunye omukisa ng'endako Mutukula ku Lwokutaano ngenda Ekaliso ku Lwomukaaga ngenda Ebukomansibi ku Sunday. Saagala nnyo ate sira tugisibe nnyo ku Kampala kuba Kampala yetwamuwangula dda Kampala waffe naye njagala nnyo tugenda kusinkana bana b'obusuubuzi ab'e Mutukula kuba business esinga okutambula Mutukula ya busuubuzi Ekalisizo ngenda kusinkana ab'ebyobulimi Ebukomansimbi ngenda kusinkana abakyala baayo basically njagala nnyo tuwuliriza abantu kibagamba nga tunateekateeka kubakole bibagala tubakole ki tubakolere tulina okuwuliriza buli omu buli muntu alina kiba tugamba nti people power our power buli muntu alina okuwulirizibwa kulwansonga tujjanjabe ekirwadde kyetukola ki kyetumanyi so mbebaza nnyo bannamawulire bakwano bange bamaama mbebaza nnyo bamaama ba DP ne mama wange nkwebaza nnyo okuba nti onzikiririzaamu nze yes naawe muvuga munange ali ebbali eyo gwebaga nti tosobola nkugamba nti buli kimu kisoboka nalinnya bbaasi nengende Nairobi lyali Ssuubi naye kusuubi nagattako okuba nti nalina ekigendererwa okukyusa mu byaliwo tuba tuzinye emiziki w'Abakongo mungi tuzinye emiziki w'Aba South Africa mungi nga ffe tetuwulirwa so essaawa yemu tusitule eddoboozi lyaffe era tuddemu tuwulirwe tetugamba nti betwalonda tebalina kye batukoledde bakoze abantu bakwata ekikwate nti olina okubeera mu Kampala okusolvinga Kampala naye ate ebizibu ebiruma Kampala tubisolvinga nga tubijje n'ebweru. Kampala is a city eri mu Uganda ng'ensi ng'okitwalidde awamu ensi ziri ze twegomba okutuukako zaatusookayo so abantu abo beetegefu okulaba nti naffe batununula batugatteko kati tojja kuyimirira Kampala tolinda opportunity kusanga Kampala eneekyusa Kampala n'okuba nti ogaye nti ngenda kubeera wiiki 2 ngenda kuddayo era kusaka kutegeera kusaka knowledge n'okusaka ebinaatuyamba mu kibuga kyaffe ku lwansonga solutions wano ezimu teziriiwo ekyo kyegambe nga bitabo byensobola okufuna digital books saali zifunye singa nabadde Kampala kuba abazungu tubajja kujja wano wabula nsigala nnyimba ate era nsigala nsaka so saagala nnyo ate kikulembeze nti olwokuba siriiwo muntu dde eri enjina ayinamu nina kyenkola ekirala era bwe mba siriiwo era ndi ku mirimu gyange gy'okuba nti ndi musajja muyimbi n'okuba nti ngezaako okola tusakira eggwanga lyaffe ebintu etalina ya muyimbi munne amanyiddwa nga Bebecool aka Moses Sali Kingfield Jango XXL ku ndowooza ye ku kifo kya Chameleon jjukira nabannyonnyola gye buvuddeko ne mbaga nti naliko ne Bebecool ne tunyumyamuko ne mubuuza nti owagira Chameleon gy'okujja ku bwa Lord Mayor Bebecool mu bigambo bye yaŋŋamba nti nno Chameleon waba wakugira ku tiketi ya NRM ajja kumuwagira naye wabagira ku tiketi endala tasuubira kaluluke then ebigambo bibadde bitingana ebigwa mu kowero Chameleon ki wano ne wali Chameleon avuddeyo n'ayanukula Bebecool bw'ati mu bigambo bye anti kakati Moses Sali Bebecool y'omu ku bannayuganda Uganda tuli miliyoni nga 43 buli omu alina olukusa okuba n'entegeera ye onfuna bulungi kati tuli wano essaawa zino naye mu France obudde bulala ekyo bayita democracy kiba nti Democratic Party twaniriza entegeera ya buli omu ne tugigattira wamu ne tukwatira wamu so Moses waba bw'ati bwe yagamba ye bw'ati bw'alaba n'omulala alaba kyanjawulo wabula tujja mubuula olw'entegeera ye bw'alivaamu ebyamagezi naye tujja byaniriza yes
Ng'omukulembeze ajja mu office atekateka okubanga ajja mu office anytime from now mubuuzizza ku kiwamba abantu n'ekitta abantu ekigenda mu maaso mu nnyaffe Uganda, our beautiful motherland Uganda. Era nga Chameleon mu bigambo bye ye agamba tebanenya omuntu yenna wabula okutunuulira abo abamaaninga cameras zino nti be bantu abalina okusookerwako okuba cautioned oba questioned. Mu bigambo bye Chameleon bw'ati bw'annyonnyola ku nsonga y'ekiwamba abantu n'ekitta abantu ekigenda mu maaso n'obulamu bw'abantu n'ebyokwerinda by'abantu mu ggwanga Uganda of late. Ali kakati ola government yateekawo cameras ezo kyensinga bye bituleese naffe okwenyigira mu byobufuzi oba ebyokulembeze lwa nsonga nti nja ku example nti tulina amatala ga sola naye ogayitako nga tegaaka gy'obeera omusana tegwayase kyekimu kyekyo nti tulina cameras ezaateekewo okuba nti zikola ku byokwerinda tetujja kunenya ziteekawo wabula tunenyaani azitunulamu oyo azitunulamu gwe tulina okuvunaana yalina otutaasa ekyo ekiwamba abantu nekitta abantu. Nange kijini nja kubulya mazima gwendi nenyamira era ndi mweraliikirivu n'embeera bwe tubekola bwefaanana naye tulina okulabeka nti oyo gwe baateekawo okubeera nti kamera toteekayo nteeke kwana kinyina nkwata ogiteeka na n'osiga ng'ogikola ki ng'ogibega. Tulina okubuuza nti oyo gwe baateekako zibega lwaki tatuwa answers ku kiwamba abantu. Lwansonga nalabye wadu incident eyabadde ku bypass bakuwidde omulenzi amasasi n'omukyala bypass okusinga cameras. Kati tubuuze ekibuuzo kiri nti ali ku kamera akolako ki? Oyo yali ku kamera yaliwo okola olunaku kamera mwaziteekawo zirabe oba mwaziteekawo zirabe nga bazinvestigatinga oba mwaziteekawo kuteesinga nga decoration. So basically ekiwamba abantu solution yakyo ali ku cameras ezo alina okuddayo n'atuwa answers. Lwasonga ffe zitulaba era tuzirawo ne tusimayiringa ne kati oli gwe tusimayiringa ye agamba atya. Mu mbeera y'emu eyo yennyini waliwo embeera egenda maaso e South Africa xenophobia era nga kino kiri mugenda ddala maaso e South Africa. Abantu bangi bafiiriddwa emaali yaabwe, bintu bingi bitokomose, abantu bangi bafiiriddwa obulamu. Era nga Chameleon ng'omukulembeze era ng'omuyimbi ng'omuntu watambudde amawanga nsobodde omubuuza ye akyogerako ki embeera egenda maaso e South Africa era nga bw'ati bw'annyonnyodde mu Luzungu n'Oluganda ng'abitabudde wamu. Wekanye Chameleon. Yeah, I think that is selfish motives. I call that selfish motives. I saw the massacre happen in South Africa. But listen to me, we are all Africans. And there is no country without foreigners. Even in Uganda, we have foreign South African people. So the world is unlimited. I'll still come to you because we have Eritreans in Uganda, we have South Sudanese in Uganda, we have Americans, we have the whole beautiful country, the whole beautiful universe. And still in Uganda. Who gave the South Africans the right to think that South Africa is for only them? It is unfortunate. But that was a seed that was planted in them colonially. For them, they only believe in aggressive solutions. But some things can be worked upon in a mutual way, in dialogue. We have South Africans living in Uganda. Should we send them away? If Africans start to segregate ourselves, then what is left for us? Nothing. But in Jagala Teka Yange, Banamoli Bakwano Bange, Mujituse mu Obaka Mbutu eri abantu, ngenda Mutukula, ku Lwokutaano, Kalisizo, ku Lwomukaaga, Bukomansimbi ku Sande, nga ngenda munansaasa bannanga abantu mukyagala nnyimbe n'atinda n'emirimu egy'eggwanga kirina okukola ki okuggusa ngenda kukola consultative banyonyo mami kitugenda okukola Omulodi Spam Road agenda kukola consultative meeting mu division 5 za Kampala ku meeting abantu abenjawulo ba stakeholders nga yetunda gye bali n'okubajjamu ebirowoozo kiki bandyagadde atandikireko. So mbebaziza nnyo bakwano bange mwebale kujja mwebale kunkimako. Thank you so much. Omulungi yabadde atulaba n'ebirala bingi nnyo obirabye nga bwazze abinnyonnyola. Thank you so much. Nyongera okujjukiza nti tusinzidde Lubowa wano ku Quality Shopping Mall oba Quality Shopping Village. Lubowa tusinzidde olunaku lwaleero mu nsisinkana yaffe n'omuyimbi amanyiddwa nga Dr. JOSECHAMELEON ate nga amannya amatuufu ye Joseph Mayanja ajja ku bwa Road Mayor 2021 e Kampala. Yalangirira dda n'afuna ne tiketi eya DP agenda yikitira ku tiketi ya DP era nga
national mobilizer wa DP block wabula nga Chameleon abadde mu America yakomyewo era nga mu kukomawo kwe nga bw'owuliddeawo ateekateeka kugenda Bukomansimbi Lyantonde n'ebitundu ebirala nga national mobilizer ayina enkizo ezitalaga Uganda border ku border district ku district kyalo ku kyalo mutala ku mutala IBRAH Mukasage manya gange njala kwebaza omulungi abadde atugoberera eno gye badde osinzira okubanga otugoberera kwebaza nnyo. Thank you so much. Large upon yourself everyone watching WOLOKOSO X and Space mu UG era nga nkusaba nti atannaba kusubscribing kindly subscribe for latest information regarding all your celebrities mu ggwanga Uganda, East Africa, world over. Mubeere bulungi. Njala kwebaza team gye nkoze nayo Idris Large upon yourself, Daniel Muga Large upon yourself, Tony Senabulya alongside Wanu Bugali Maso Chiza Clement. I love you so much. Stay blessed. WOLOKOSO X and Space mu UG. IBRAH Mukasa is my name. Mubeere bulungi. Mweraba.